الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oluvanyuma lw'okutendereza Allah tumusaba okusaasa n'emirembe eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bwe tulindirira omwezi ogwa Ramadan ogutasigazaayo okujjako ennaku embala obubazi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abanaasiba omwezi ogwo. Yali nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Yali nkola ye okuba nti basahaba abasanyusa nga Ramadan esembedde. Fayaqulu, mu bigambo bye yabagambanga, wal hadith rawahu al-imam an-Nasa'i wa Ahmad, qad ja'akum shahru Ramadan. Nabbi yabagambanga mwezi gwa Ramadan gubajjidde, shahrun mubarak, mwezi gwa mikisa. Kataba Allahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala agubawandiseeko agubalaliseeko okuba nti mugusiiba. Fihi tuftahu abwabul jinan, mu mwezi guno emiryango gy'ejjana giggulwa. Wa tughallu fihi abwabul jahim, ate emiryango gya jahannam ne gibanga gisibibwa. Wa tughallu fihi shayatin, ne shaytaani ez'obulabe zonna ne zibanga zisiibwa ku njegere. Fihi laylatun khairun min alfi shahr, mulimu ekiro mu mwezi guno ebirungi byakyo bisinga ebiro 100. Man hurima khairuha faqad hurim, omuntu yenna Katonda gwamma okuba nti akola kaweefube aganyulwe mu guno omwezi abeera Allah mummye nnyo, naddala olunaku lwa Laylatul Qadr singa lukusanga nga toluganyuddwamu oba tolina kalungi kolifuna. Biidhinillahi ta'ala mu mwezi guno tulina programu ey'okuba nti buli lunaku biidhinillah tujja kubaayo omusomo gwe tusoma gwe tojjukanyako fi baabi tahdhibi nafs, nga guli mu mulyango ogw'okuddaabulula emyoyo gyaffe, kubanga egubanga omwezi gwa Ramadan gwakweddaabulula kiba kikulu nnyo okuva mu mwezi gwa Ramadan nga tujjanjabye emitima gyaffe. Egimu ku miramu gye tugenda okusoma biidhinillah, fadlul ju', obulungi bw'enjala. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tulalirako omwezi gwa Ramadan tubeere nga tusiiba enjala eyo erimu bulungi ki? Ekyokusatu, mujahadatu nafsi wa tarkul aadatu sayyi'a, okulwanyisa emitima gyaffe n'okuleka embeera n'emize emibi gye tubadde tuwangalirako. Omulamu ogwokusatu, al ikhlas wa tashihu niyya, engeri gye tulongoosaamu enniya zaffe n'okuba nti tukola emirimu ku lwa Allah. Muhasabatu nafsi al-yawmiyya, engeri gye tuyinza okwebalamu buli kanaku n'obanga olunaku terukuyiseeko. Asabru bi anwa'ihi thalatha, obugumiikiriza n'emiteeko gyabwo. Tahdhibu lisani wa dabtu al-kalam, okuba ntulongoosa ennimi zaffe. Omusiraamu yandi awangadde atya nga olulimi lwe terukosezza muntu yenna yenna. Tarku shahawati wa taqlilu taalluq bidunya, okuba nti omuntu yejjamu okuba nti omutima gwe gwagala nnyo ebyensi n'okuba nti tagutadde nnyo ku nsi. Muraqabatullah, omuntu abeerawo atya nga alaba nti Allah amulondola, yeekuuma atya amateeka ga Allah. Tahsinul khuluq, okulongoosa empisa n'oba n'empisa ennungi. Tanzimul waqti wa istithmari, omuntu ayinza kutegeka atya ebiseera bye n'okubifunamu. Al iktharu min al a'mali al qalbiyya, okuyitiriza ku mirimu gy'omutima, emirimu nga omuntu okuba nti alongoosa enniya ye n'ebisigadde byonna ebisingako awo. Abanaatambula naffe biidhinillah buli kanaku tujja kufuba okulaba nga tubaayo ka episode ke tusuulayo fi baabi tahdhibi nafsi.